السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ نبدكم يتيمبغانو nendaba oekitiibwa Katikkiro nga ayina bw'asoosowaza ennono nenzijukira omusomo gw'asomesaako gwa Kabaka ogw'essuuti ebbiri neŋŋamba ne mukadde waffe ono naye azijaamu omwo ng'ali ku nnono awo neŋŋamba si ye time naye ensonga tulabe yaani essuuti zaffe zino ebbiri zikoma wa Ssaabasajja yokka oba ne Katikkiro azambala. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ekituufu ebigambo bya Katikkiro ow'ekitiibwa nabiwuliriza ne si buli muntu nti yabiwulidde era ndowooza eddoboozi awo tujja kubeera nga tuliteekako baganda baffe bonna basobola okubeera nga baliwulira. Kakati gwe bw'osalawo okwerabira ennono zo naye ng'ate waliwo ebimu by'osobola okwerekereza olw'eddiini otuukirize eddiini byekugamba naye ate nga tovudde ku nnono yo. Kusanga abantu bagamba ffe sitwabya nnyimbe okwabya olumbe mukolo muzzaŋŋanda kubanga gubaako abooluganda abako n'ab'emikwano. Abaganda ab'edda baamanyanga nti omuntu bw'afa ekiseera eky'okukungubaga kyabbanga ggere mwino okukomya okukaaba ne mudda mu bulamu bwammwe mu bulamu ne butambula era bwe mwabya olumbe ne mukuŋŋaana bonna ne bajja era bagiyitanga kusula mu ngalabi bakubanga engalaba ne basanyuka si kuba nti oli eyafa baali tebamwagala naye abaffe munaakaaba munaatuusa awo okukaaba okungi kuzuukusa omufu kyebava baabya ennyimbe ne batekawo omusika obulamu ne bugenda mu maaso. Naye abantu abamu bagamba nti eddiini yange etakiriza kwabya lumbe obanga eddiini ekugaana okunywa omwenge tugunywa. Okwabya olumbe mukolo omuzzaŋŋanda gwakuŋŋaanya abantu kwerabira nnaku bino eby'omwenge byakwongerezaako. Kakati Katikkiro kituufu naye alina essuuti bbiri. Lwaki nedda ng'ate ye kabaka owa public? Oli kabaka wa mu lubiri katuyinayo kabaka awangaalira mu bantu nga ye Katikkiro yakola guno na guli. Mu bufunze guba muzindaalo ogututuusaako eno ebweru ebifo eri munda naye eri munda ebifaayo nga bwe twabiraba nti mukama waffe Ssaabasajja mu bukulembeze bwe mu Buganda akulemberera mu ssuuti ze bbiri, political head w'Abaganda, yaani yavunaanyizibwa ku nsonga z'Abaganda ez'ebyobufuzi. Kati ate mu ngeri y'emu ayambala essuuti w'ennono mu Buganda. Waliwo lwajja ng'agenda kwogerako eri Obuganda nga cultural leader. Kakati awo twagamba nti abeera mu kisinde ky'abakaridinaali ba mufuti. Kati ate waliwo lwajja nga azze kwogera ku nsonga ez'ebyobufuzi eziri social. Agenda kwogera ku ndokwa z'emmwanyi, agenda kwogera ku kyaji, agenda kubiriza Abaganda bettanira okulonda besimbewo mu bifo ebiri strategic wahakadha. Kati ate awo abajjidde mu suuti eri political. Kati waliwo lwajja nga azze kubiriza nnono ebiggwa okubiammara bakabona okubeera nga bazza abantu wahakadha okuvumirira zibida ebizuuliddwa mu nnono wahakadha. Kati abajjidde mu ganduula ne saidi waliyo bidaati gyeziri era bagamba nti ey'okubeera nga olumbe lwabizibwawo eyo bida nzuule n'ebirala bingi bibavumirira. Kakati
mbeera eno Katikkiro naye waliwo lwajjanga zenga azza ayambadde sooti ya mukama we ebyobufuzi ey'enkulaakulana kati awe wali ettoffaali wewali ettoffaali awo wewali ekyaji awo wewali endokwa z'emmwanyi awo wewali Abaganda mwesimbiwo mu n'ebyo ebifaanako bwe bityo kati ate waliwo lwajjanga ayambadde lubugo suuti ya lubugo kati ng'olwaleero nga ku mulundi guno bwe yazidde ddala nga kozi wagamba abasalafu ludda we bakkiriza nti kati awo tusobola okutambula eri essuuti esooka eri politiko tetugirinaako mutawaana era bw'otandaba n'ekirevu n'engoye nga ziri waggulu n'ogamba nti Ssaabasajja nga yogera ku ndokwa nkirinako omutawaana ku ndokwa z'emmwanyi nti nkirinako omutawaana ali ku ssaza ali ku ndokwa z'emmwanyi akubiriza abantu okuba n'ekyaji kati political leader ndi Muganda ne kalisa olulimi lukyuka ne ludda ku nnono kati ataawo nga mmanya nti nga nze omusiraamu kakati ataawo nyina kuwulisa bya mufuti ono ye kati nga abalina omuwuliza be bano baaba bambi baabwe bano ba mama Fiina bakabona Jjumba kati be balina mu kisinde ekyo mu kiseera ekyo kubanga wano abazenga munnaddiini kitegereka kakati ebigambo Katikkiro byayogedde omuntu ayinza okubinyiigira amazima n'alowooza nti musajja mulumbaganye eri obusiraamu naye nga musajja wattu alina abantu abamuleetera okulowooza nti byayogera gye biri gwate bimeka bye babeeramu mu mikolo gyabwe egy'okusamira mu biggwa mu kuwonga mu kkuba ensaasi mu bintu bingi ebyekisamize ng'ali ne Haji Gundi ng'ali n'ab'entalabuusi agenda okuwulira nga ono ye Budala ono Soweedi ono Gundi oluusi nga n'abakulembedde bakabona abakulu nga bw'abawulira beenaanisa amanya gaki amanya g'ekisiraamu kati ebambi bw'atunuulira abo basajja battu n'alaba nga waliwo abantu abeenyinyala embeera yaabo ate nga bayitibwa basiraamu obwongo bumulaga nti bambi bano abeenyinyala embeera yaabo ekintu bakisussizza isi enjogera eriwo ennaku zino bakisussizza nawo balimba kirina ki tusobola byonna okubeera nga tutambula nabyo omulundi gumu kakati wano wetusinziira okutegeeza ow'ekitiibwa Katikkiro nti wadde nga kiba kirungi nga agenda kubaako kigambo kyayogera ku nsonga z'obusiraamu ng'eddiini y'obusiraamu bwagera biri sensitive ebyayo byakwegendereza teringa amadiini amalala olina engeri gy'oyinza okuyisaamu eggaali naye obusiraamu bulalαμukko olina okubeera omwegendeza by'ogenda okwogera kubanga ebyobusiraamu bwe biba akafayalinga ate bigejjamu kale abawabuzi baba osooka n'obayitamu nga tonnabaako kyoyogera n'okakasa nti byogenda okwogera bituukiridde ab'eddiini eyo ate weebuuza ku mukaajanga ng'ogenda kwogera ku nsonga za busiraamu weebuuze kwokakasa ddala byagenda okuwabula abitegeera kakati kikulu okutegeeza ow'ekitiibwa Katikkiro nti feeno mu ddiini ey'obusiraamu waliyo etteeko lye tutwala nti kolimire etteeka eryo tuliyita bazidoolo beebo batera okubeera nabo mu mikolo egyo egy'ekinnansi egy'ebyobuwangwa bazidoolo abo eno ewaffe tubatwala nga bali confused ebintu byabatabukako era ng'eyo Katikkiro singa amanyi omutawaana oguli ku basajja abo naye yalibadde abanyiigira ng'eno bwe tubanyiigira tebakuumye ennono tebakuumye busiraamu ennono tebagikuumye na busiraamu era ojja basiŋŋana nga be bajunguludde eddiini eri ey'emisambwa
be bagijunguludde be bakyankalanyiza ennono zammwe abasajja abo kubanga tebalina bwesimbu bali eno neeri ate ng'ebyeno bikontana n'ebyeyo singa bibadde bisobola okuteekebwa mu kasoggo kamu ne tebisobola kuteekebwa mu kasoggo kakya kamu kakati abasajja abo beebo boolaba nga balina amasabo ate nga neene ewaffe beyita bahaji be basajja batikidde entalabuusi ate nga obasiŋŋaana bali bize mu biggwa waliwo nne yabagwamu awo naga nti haji gundi gwe temumanyi wano nti nno ayina amasabo ge ayiwa kakati abo boolaba abeene ewaffe tubayita bazidoolo kati bambi Katikkiro yayinza okulooza nti eno ewaffe basiraamu nnyo olabye ensobi weevudde n'atamanya nti eno ewaffe tetubatwala nti basiraamu kituufu balina entalabuusi era kati ye eri gyasinzira Katikkiro gyabirabira ng'asinziira eri yalowooza nti abo basiraamu bw'abalaba n'entalabuusi bw'awulira nga bamuyita aji yake swaba jama muwadi ye ng'agamba atya ng'agamba musiraamu naye newaffe mu basiraamu abo tubatwalira ddala nti si basiraamu. Lwaki si basiraamu? Olw'ensonga eddiini yaffe ey'obusiraamu ezimbibwa ku kuwakanya ebintu ebyo byonna ebiri mu ddiini y'abannabyamisambwa. Nga nayo bw'erina okuwakanya ebyeno si bw'erina nga nayo bw'ebiwakanya ebyeno kubanga yo enyiigira ddala ddala ogigamba ti Katonda ali atya ali omu yakola byonna yeegamba nedda olukibuuka olw'omukasa olw'ondawula olw'kiwanuka kati mubajjeeko emirimu ddungu yakola ku by'ensolo ffe tugamba bizza eri Allah mukasa yakola ku byennyanja tugamba bizza eri Allah kiwanuka yakola ku byensozi tugamba bizza eri Allah kibuuka yakola ku byentalo tugamba bizza eri Allah muwanga yakola ku bizza eri Allah. Ziri ku loggerhead tezisisinkana kakati ziwakanyiza ddala ebyeno n'ebyeno ewaffe mu busiraamu eddiini yaffe yajja kuwakanyiza ddala eddiini eyo ne mukasa yagaba abaana ababiri bweza fiini waffe tugamba ani Allah lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u adh-dhukur. Allah wagwayagadde omuwala naawe gwayagadde abalenzi ate oba n'abatabuliramu n'amuwa abawala n'abalenzi aw yuzawwijuhum dhukurana wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima ate wadde mufura gwayagadde omugumba. Eddiini yigamba nedda bajjajja bagaba oluzaalo kitegerekese ayiwa kakati eddiini ey'obusiraamu basajja batwabo tebatwala nti basiraamu tegambye nti balina nkofiira tegambye nti si batayirire tegambye nti balina amanya ga kisiraamu tegambye nti nno bwe balinnya ennyonyi nga bagenda emakka ennyonyi egwa wabula ennamula y'eddiini eno ewaffe mu busiraamu abo bonna Ssebo Katikkiro b'okubako eriisa ab'entalabuusi b'osiŋŋana nga balina amajubba b'osanga bambala amakanzu bamuyita haji bamuyita yahe bamuyita swaba bamuyita hajati bamuyita gonna amanya gowulira yama gwe kasobola banga alina essabo beera nga okimanyi eri mu beesimbu mu ddiini y'obusiraamu oyo musajja wa kabaka bamutwala nti si musiraamu kitegerekese eno mu basiraamu oyo si musiraamu era tebitukwatako nti alina omuzikiti mu lujja tebitukwatako nti bamutayiriza lumuli tebitukwatako nti alina emikalabanda nti alina zinzimiya alina egundi ejjubba eyakawemba tewali kitukwatako ffe kitunuulira ayimiriddewo ku ddiini ebyemisambwa eyo eddiini ya lubaale eddiini y'ennono ayimiriddewo kuyo era Ssebo Katikkiro yani kikulu okukitegeera nti ffe tukitwala nti okubeera omuganda olina kuba musamese ffe tumanyi nti omuntu abeera muganda yennyini twagamba nti sinannakabala wadde geregere wadde simanya biki omuganda oyo no yabeera origino kasa weetekako eggereggere oba nakabala oba kaswa
oba simanya biki oba n'ensonga yako oba waganda wazibwa naye omuganda aba muganda nga bw'okiwulidde. Kakati ffe tumanyi bulungi nnyo tusobolera ddala okubeera abasiraamu nga kaboona atuwonyera ziizi, ebigwa nga bituwonyera ziizi, emiziro egiri ku ntegeera nti tetulina kulya bye tweddira, tetulina kuwasa betugatta emiziro n'ebifaananako bwe bityo. Eyo enteekateeka nga tugiwakanya ffe nga tugamba nti oba ndi wa mmamba ye mmamba njirya, era nsobola okuwasa namubiru. Bitegereka? Kakati iffe tuli bamativu nti tusobolera ddala, si tusobolera ddala wabula tuli baganda ate nga bwetu bwe tuyimiridde. Essabo twalyegaana ne tulondawo omuzikiti, bakabona twabeesamba ne tulondako bamaseeka, enkulu z'eddiini y'Abaganda ey'ennono twagyesamba ne tugenda ne Kulaani. Ontegedde bulungi? Ekiggwa kya Walumbe Ettanda tetulamagayo, tubeera Makka. Kakati bano awo bonna abo ate nga tuli baganda. Abo abagenda eyo bagenda ne Makka. Kakati Katikkiro antwalawa, anantwalawa. Bwakeera ku makya ne mugamuna bwentyo bwendi Katikkiro, nze bwentyo bwe mbitegeera. Ate nga ndi muganda. Ate agenda kunkwata nsonseke mwankole nzijyayo. Gwoyinza okukwata n'omusonseka mu mazzi. Kakati nze ndi wa wano, ndi muganda ate yenzikiriza yange. Kitegereka? Kakati bano bagezaako okukiteeka mu mbeera nti nedda tosobola kuba muganda kujja ng'okkiriza mu mpewo, okkiriza mu nnono, okkiriza mu ki, nedda nsobola ddala bulungi ate nga wabivaako ng'olina by'otakkiririzaamu. Ye ekyo nakikoppako mmwe bennyini be nakikoppako. Baakola batya? Anti bansomesa nti buli gwe kyolaba ekitayingira mu magezi, buli kyolaba ekitagwanidde, buli kyolaba ekyawansi osobola okukyawukanako. Nga ki? Kakati Katikkiro singa tumubuuza ne tumugamba nti ow'ekitiibwa ssebo avaamu odi olulangira, ennono ye yalyanga ki? Busa. Ng'anywa ki? Musulu. Ate Katikkiro kunta alya ki? Nyama. Ate anywa ki? Kasiyagire kintu yava ku matata yaleka ennyama n'alya obusanti. Ate kintu kozo yandibadde nabbi kati gwandibadde tugoberera. Kakati ye kennyini byagamba nedda. Yatunga nedda Katikkiro nyweze ennono. Nyweze ennono bwabaayo omulangira, bwabaayo Ssaabataka, bwabaayo omuganda, oyo ye Ssaabaganda. Ne kasita bagamba nti wamma mukinjaje nti ntemera wano ku nkoggo, tema akabiriizi nti ye mukama waffe nti wagendanga mu kiraalo n'okuŋŋaanya n'agetanga eguli n'alembeka, n'afuna omusolo n'akola ki, n'atiba n'atambula mu nsi. Bagekulanga tebikola. Ekitegeeza tusobola okwawukana ku bikyamu. Baabitukakasa nti bwato bwe yali afaanana, ye yali ennono, bwekito bwe kyali. Ne batusomesa bennyini bakama baffe nti kyolabye nga tekiyingira mu magezi, suula eri otambule n'ekiyingira mu maki, n'ekiyingira mu magezi. Tebikomaawo Haji, nazzi kuno nga abakyala tebalya nkoko, kati bagirya kyeri. Ate bwe batandika okugirya basooka kubeera nga tebakkirizibwa kulya nkoko nkulu, eyo nesigala nga yaki, nesigala nga ya musajja. Olwaleero n'enkoko nkulu bagitwaliramu. Nazzi kuno nga enjole ya kabaka tegenda yokka, waliwo abakopi be balina okumuttirako okumuziika naye tebamuziika yekka, bwe bitu ebyali n'ebintu ebirala ebyenjawulo bingi ebizeebeera mu nnono ne bidibizibwa, nga balaba wano ennono yeekubiira, balaba wano waliwo obulyazaamaanya, balaba akabona kino kye baateesa tekyalimu ggumba, wahakana kikumalira okubeera nti nno emabigakaawo
Ssaabasajja yennyini yagambye nti mu nnono za Buganda Ssaabasajja alina ebbeetu okubaako ennono za Dibya. Ng'era bwe kiri nti Ssaabasajja alina ebbeetu okubaako ennono zakola ki zateekawo. Ensonga ey'okusatu, mu nnono zaffe Kabaka alina eddembe okuteekawo oba okudibya empisa ezimu okusinziira ku mulembe nga bwe gubeera. Awulidde? N'olwekyo bwe kibanga eri bbeetu Ssaabasajja alina billahaji Allah subhanahu wa ta'ala yatalina bbeetu libaako byatuziyiza mu ebyo twasanko bajjajjaffe bino nga nze yabatonda mu Abaganda ne mbatondera ensi Buganda ne mbateeramu ebyokulya mwagala nga Abaganda ne mbayigiriza entambuza y'ebintu ebyo. Kino nkibaganye na kino nkibaganye, mbaganye okusamira, mbaganye okweraguza, mbaganye okwabya ennyimbe, mbaganye okwalula abalongo, mbaganye okweyambula ebisiraani masaŋŋanzira, mbaganye bino, mbaganye biri. Nze gonna asonga agondedde Allah ebintu ebyo nembyenyinyala nembyewala. N'otasonga oli agondedde kitonde kinne bwe bafaanagana mu ndabika bwe bafa bonna. N'olwekyo eyembera bwete bwetambula. Era njagadde okuleeta ekyokulabirako ky'ebyokulya wali ku kintu nga mmanyi nti waliwo ayinza okubuukayo n'ayongera okuzibula abantu amaaso. Ate kati ebyo ebyokulya nabyo biteeka mu nnono. Ebyo nabyo nabiteeka mu nnono. Oba yalya busa oba yanywa musulo, ebyo tebiyingira mu nnono. N'olwekyo biki ebiringira mu nnono? Olwo biki ebiyingira mu nnono? Biki ebiyingira mu nnono? Ebiyingira mu nnono kitegeeza bye bino, kino kizira, kino temukikola, kino kizira. Ekitegeeza ebyennono bigwa mu nzikiriza. N'olwekyo kyekino kyetubagambye ebbanga lyonna nti ebyobuwangwa ddiini bino bituyita ennono, ddiini yennyini, bintu bitambulira ku nzikiriza, bintu biri spiritual. Biri spiritual. Bwe twogera ku bintu ebyo naffe tetutegeeza kuwaata, tetutegeeza kusaaniika, tetutegeeza mufumba ya Kiganda, tetutegeeza obula tutegeeza ebintu ebiri spiritual ebiri mu ddiini y'abannabyamisamba, bannabyabuwangwa, ebyo kwe batambuliza obulamu bwabwe nga bakaafalira omutonzi ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala. Kakati nze bwe nalaba Nakayima ate ne ngulaba mbu gulimu ekifaananyi ng'ekyomukyala. Nze eddiini yange ey'Obusiraamu yaŋŋamba nti okulekawo omukyala omulamu atambula, azaala, ayogera, awulira, n'ensinza omuti Nakayima mbu kubanga gufaananyeemu omukyala. Eddiini yange ey'Obusiraamu yanga nti obwo buyabuya. Obwo buki? Buyabuya. Oganye okusinza omukyala atambula, ayogera, ategeera, ate ensinza omuti kubanga gufaananya omukyala. Ngende ebubonzi gakyomya, ensinza ejjinja mbu kubanga bw'olyetega lifaananamu ng'omuntu, lirimu sheepu y'omutwe gw'omuntu. Ate bano bonna abantu bempitako nga ngenda kugakyomya ku jjinja. Abasobola okuba nti enkuba ejja ne badduka, abasobola okulengera enfuufu ng'ejja ne bazibiriza, abasobola okulya laddu ne beekanga, ate ngende ku jjinja. Obunyonyi bweyamba okwo terinza wadde okusitula omukono lyesiimuleko egundi kalimbwe, ngende ku eryo nsinza eryo. Buno bubuyabuya. Eddiini nengoba ku ebyo nenjolekeza eryani eri Allah tabaraka wa taala okubeera gwensinza yekka. Kakati wano njagadde kitegereke bulungi nti okwawukana ku nnono si kubula, wabula kweyambisa bulungi magezi. Era nze gweoyinza okunenya Katikkiro okuba nti talya busa, oyinza okunenya Katikkiro okuba nti nno tanywa musolo, oyinza omuvumirira nti naayawukana te ku kya kintu. Yeeyambisa bulungi amagezi. Naganedda Allah mpadde ennyama n'amata ate nzire ku busa n'omusulo, kitegerekese. Yabyenyinyala na bwongo obulamu nga tafuddeeyo nti bajjajja edda bwe bwe bakola batya. Kategerese bulungi haja ako. Kategerekese. Kakati Katikkiro yagambye mu kiripo eyo yennyini Katikkiro yakonye nnyo ku lumbe. Olumbe n'agamba kusanga abantu bagamba ffe twabya nnyimbe okwabya olumbe mukolo muzzaŋŋanda
kubanga gubaako abooluganda abako n'ab'emikwano. Naye abantu abamu bagamba nti eddiini yange teyakkiriza kwabya lumbe. Obanga eddiini ekugaana okunywa omwenge tugunywa. Okwabya olumbe mukolo omuzzaŋŋanda gwakuŋŋaanya abantu kwerabira nnaku. Bino eby'omwenge byakwongerezaako. Kati wano omutawaana we guli. Mpulira. Abaganda abalina obujja ku nnono. Babagwana bajjayo n'amafumu. Bajjayo n'amaki? N'amafumu. Bafumitane. Anti ennono. Ennono. Bwezi bwezigenda. Bwezi bwezijungululwa. Okwata abasajja. Abatakkiriza mu nnono. N'obakakaatika mu nnono. Ne batuuka n'okuinfluensinga ennono okukyuka. Olumbe lunywera nga terunywereddwako mwenge. Olumbe bwa mwenge. Okitegedde bulungi? Naye olidde omwenge bwagufulumya. Asobola nange okunsikiriza kukola ki? Okuyingira. Ogenda okkakkana ng'ennono ekyankalanye. Nyingidde ate ng'ekinyusi. Ennono ekyankalanye. Teri alwabya nga takozesa mwenge. Ate gwe aluleeta. Baba aluleeta bamanyi mwenge. Kakati kino Katikkiro kyayogera eyo bida mulumbe. Mwe munywe soda. Mulumbe. Be baaluleeta. Ye yaluleeta awo yateekawo ki? Mwenge. Okitegedde? Katikkiro kyagambye nti luno olumbe lulwe kunaaza maziga kukola atya nedda olumbe n'omuto omuwere omulamwa gwalwo agumanyi n'erinnya lyalwo lyeyogerera kwabya lumbe era kulufulumya era emikolo gikolebwa gimanyiddwa bulungi. Haji lwe tuliyogera ku kwabya olumbe n'olaba ssebo abalwabya basajja batu ne bakazi batu abalwabya n'ogamba ng'oggyeko okuba nti kyebakola kintu tekiriyo naye nalwo lwennyini enjabe gye balwabyamu si enjabi eri mu bitabo si enjabi eri mu ki? Eri mu bitabo. Kati n'ogamba nti ekintu okukiteera ddala obwe buzukufu obujjufu. Balusobya nalwo. Okukiteera ddala bwe buzukufu obuki? Obujjufu. Kati gweyagana omutabuliki omwabisa olumbe agenda ddukoononera agenda ddukoononera olidde bulungi agenda dujungulula webateeko mwenga ajja kuteekawo soda nedda nga tonnatuuka ku byakunywa ajja kubitaaguulira eyo ekiro yonna eyo mugenda okeera ku makya embuutu gye zirina okuba ajja kuteekawo ttaali ate nettaali nno kakati ekintu kirekere bannaakyo bannyini kyo bakikkiririzaamu gw'olabye nga takikkiririzaamu muteeke wabbali kubanga ajja kwononera ekintu kyo ajja kikwonoonera. Kaakati ffe abasiraamu lwaki tetuyinza kwabya lumbe? Ati bwe ŋŋamba abasiraamu ye Katikkiro agamba napano basiraamu Haji Sulumenda nga tutwali naye mu lwegindi Sulumenda Katikkiro twamutegeezeza dda nti oyo agwa mu kika ky'Abazidoolo. Gw'okubako eriiso ng'ali ku lumbe, gw'okubako eriiso ng'ali mu kiggwa, gw'okubako eriiso ng'ali mu kusamira, gw'okubako eriiso ng'ali jjukira bujukize baŋŋamba nti bano eri ewaabwe si baki? Si basiraamu. Kwata bukwasirinnya be Bazidoolo. Ayiwa kaakati lwaki tetuyinza kwabya lumbe? Omulamwa gw'olumbe gwakubeera nti nabo nti badda mu kufa. Twakimanya ng'Abasiraamu nti Ssekiriba kya ttaka mpaawo atali kyambala. Ne twebuuza nti olwo emirimu gyaffe twalesewo gyaki ate mbadde mu kibuga nga tugenda eri Antonde twabya olumbe lwa gundi olwe tulwabya kweri tetugenda kuddamu kufa mu nnyumba omwo. BBC oba BBS telefayina nga temutuleetera baba bava mu lumbe eri Antonde tebasusse Lwera agataliiko nfuufu naye nga twabale tuvakola ki? Twadde tuva kwabya lumbe luleke kuddamu kola ki? Kuddamu kutta emikolo gyonna netukola tutya? Netugikola netuluyuzaayoze netulufulumya kubanga fiyolo eno eva ku ggulu yolina abaana ye babiri
yayina Kayikuuzi ne Walumbe ne mwannyinaabwe Nambi kati Nambi nga yafumbirwani Kintu kakati Walumbe yali wa Bbuba ku mwannyina agatayina kubeera kuno ku nsi ayina kubeera luddawa ate ye gulu agati obufumbo obubeerewo asindika Kayikuuzi okujja okutwalaganya Walumbe atta abaana baani baabo abagenda omukwatira Walimba Sekankata luddawa rahimahullah luddawa emitiyana n'abulira mu Kinnya Walumbe era we wali ekiggwa kya Walumbe Ettanda ayiwa kakati okuva olwo ne tumanya nti Walumbe yatusimatuse naye teyatuula gye yali ajja ku nsi bwakima bwatwala ne tutandikawo omukolo ogw'okumweziyizaako kwe kwabya ki kwe kwabya Olumbe ayiwa kakati fe abasajja abasiraamu n'ekyengera ky'obutanywa mwenge nga Allah yatuwa ekyengera ekyo tuleke kutamiira nga tutegeera bulungi bye tukola bw'oba oŋŋamba nti wange twetaagayo obusawo bw'omuceere bwe buti bwaki tuyinayo Olumbe nga ndi mumativu nze kennyini Sekiriba kyattaka abaana bagondi bannyinaze baani bo abakulembera okulwabya weebali ayiwa kakati olumba naawaayo akasawo kange ak'omuceere tewali mulamu ne gwe ŋŋamba nti Senkubuga agenda kuwasa bwe nteekayo akasawo ntegera kyenteerayo ŋŋenda kuyimirizawo famire eveemu abaana ne kakati Olumbe muli bw'obanga ova mu kwabya Olumbe muli owulira kiki kyoyimirizaawo nga bwe nva ku mbaga gundi awasizza funula emyaka 3 tumusuubira okubaako amawulire gaatuwa naye kakati ku Lumbe kiki kyetusuubira oluvannyuma lw'omwaka oluvannyuma lw'omwaka twalwabya oluvannyuma lw'omwaka kitusuubira ki ate ogwokusatu ate ogw'ekkumi kyekyo tusuubira balala kufa sente yali egendera ku ki engoma yali etokotera ku ki ow'essubi yali alisalira ki ow'ekidaala yali abaazimba obusi baali ku ki kati fe abasiraamu mu kwebaza ekyengera ky'obutanywa mwenge n'okukozesa obulungi amagezi awo tutusangawo naye talina kweraliikirira Katikkiro waliwo etteeko lyolira ekkolimire libaawo tayali talowooza nti nno mutalabe ku ntalabuusi ye ntalabuusi ejja kubaayo eddiini endala zo zikikkiriza anti kaakati g'amadiini amalala olw'okuba tegayimirira ku musingi mutuufu they are tolerant of everything buli kimu bakiyisaawo naye bwe obusiraamu buli strict buli rigid kubanga kyebuliko bukitegeeza kyebuliko bukola butya ti bano baagala n'obusiraamu bubeere mu kisinde ekyo nti Katikkiro champion w'okukubiriza abantu ennono okwabya ennyimbe w'amasakalamento wamaki musomi w'amasakalamento ife abasiraamu tulaba eddiini eyaliwo ng'obusiraamu tebunnajja nga yali ddiini yennyini era tugirabanga mujja w'obusiraamu mujja waki kati tuyinza kuyambako mujja waffe kuyimirirawo titumuyambako tugimanye eyina amasinzizo gemaki gemasabo tugimanye eyina abawalimu bebaani bebakabona waliwo akulira abasamize waliwo nzikiriza emanyiddwa kati sheekhe nze nga tonnabagenda nnyo mu maaso ndabondese nnyo mu bbanga ekisooka ebyobuwangwa byaliwo ng'Abaganda nga gye tugobera obusiraamu ne bujja ne tuyimiriza biri ne tutambula n'obusiraamu kati njagala wetwegattiraawo okubanga ndi Muganda ate nga siri sayidi eri wabula ndi Muganda omuki omusiraamu ekyokubiri Abawarabu bo tebalina nnono zaabwe mpulira mubanga abatujjako okuba nti Abawarabu bo nga bo bazikola batya bo ennono zaabwe ezo kubanga nabo balina okubanga aliwo ebyaliwo kakati kyetulina okumanya Abaganda ffenna okuviira ddala ku bakama baffe abakulembeze
tutwale mukadde waffe Mukama waffe Ssaabasajja tutwale n'olulyo olurangira kaakati n'abaweereza nga Mukama waffe Katikkiro kye balina okumanya nti tewali n'omu ku bo yalonda kubeera muganda wangi bw'abaayo awanika omukono nze nalonda mbeera omuganda Katikkiro singa tumuwa akaziina tugamba nti Mukama waffe ow'ekitiibwa singa kwali kusalawo okwo walisazeewo kubeera muzungu oba muganda bwayogeza obwesimbu yalisazeewo kubeera ki muzungu ayiwa toli mu ntengereza yonna ng'oyanukula ekintu siri mu ntengereza ate ne badde omubuuzabuuza okubeera omuddugavu n'omweru ena nalige njagala bweru ayiwa kakati oli mumativu nti Katikkiro kyalironzeeko kakati nekitegeeza nti bwe yeesanga nga muddugavu waffe wano ate nga muganda neyeesanga nga muganda neyeesanga nga ayinza okuba nga oba Katikkiro bamuzaala kati mulwanya muli aliwe waffe Masaka yali munnabuddu kati ono Mukama waffe simanyi gy'ava naye ayinza okuba weekyaggwe ayinza okuba aliri mbalya nnaka yonna gy'ava amazima okubeera nti nno mwana nzaalwa wa mu kibuga Kampala Salama Munyonyo Koloraawo luddawa sikyabasinga okwagala olowooza okubeera obubiizi nga azaaliddwa mu lulyo lurangira oza tiyali kyagadde kakati obulemerevu obwo bwalina okulemererwa okwo kwalina okusalawo ku ki kyayagala abeere neyeesanga nga singa kwegamba okubeera Katikkiro w'e Bungereza n'okubeera Katikkiro w'e Buganda nga yalironze kubeera w'e Bungereza naye neyeesanga kitegeeza nti waliwo eyamukaka okubeera kyali buli yenna omuganda ali mu Buganda yakakibwa bukakibwa okubeera kyali si kulonda kwokwe kakati nga nze omusiraamu nze nalironze kubeera mu Saudi singa byali byaffe byakulondako omutima gwange kola gutya jigusula nalionze kubeera Madiina muteo jigusula ni okwesanga nga ali munnabuddu ekyo Allah yakinkaka okukibeera nga ayagala ntegera obuyinza bwe kategerekese kakati ffe bwe twakitegeera nti Mukama waffe ye yatukako okubeera Abaganda ne tuzaayo amaaso Mukama waffe oyagala tuwangaale tutya ng'Abaganda twagenda okulaba nga tayagala tulaba nga tusamira wangi tayagala tulaba nga twalula abalongo tayagala tulaba nga tugema enkuba tayagala tulaba nga twabya ennyimbe tayagala tulaba mu biggwa tayagala tulaba nga tufuwa emmindi z'eddogo tayagala tulaba mu bintu ebyo byonna ebikwata obuntuntu obuteesobola ne tutandika okubusaba n'okubulaajanira ku bintu ebimweyawulidde era ng'amazima obuntu obwo ne bubeera nga busobola otukolera bye tubusaba Katonda ne bwatabaayo ensi tesalwa gwe singa lubaale asobola tuwa emirembe n'atuyisizaamu empapula n'atuwa emirimu n'atuwa obuganzi n'atuwa obukuumi n'atukomezaawo ebyabula n'atubulira ebigenda okubaawo enkya n'atutaasa ku balabe abafuna abazza yani buli byonna ebintu abantu byebasaba ebibatwala mu masabo biba kubanga ddadala gyebiri Katonda bw'atabaawo ensi efiibwaki eba terina kye bayita okugatta ku Katonda nti gwa bino bintu byaffe bino nono zaffe mubere ne Katonda omulinga mumusinza nabino nedda olukitegeeza nti Katonda bw'aba taliiwo kitegerekese kaakati ffe twayagala Katonda atutegeerere nga bwe yatukako okubeera bino bituli twasigala Mukama waffe olwo oyagala tuwangaale tutya tinjagala mu nsinzi omu saagala kungattako kirala ebyo byonna mu bisabe nze bwekuba kuvunama nvunamire nze
byonna ebyo bye tukolera baalubaale ne tubibajjako ne tudda eri Katonda. Kati ate bwe tuba twawukanye ku baalubaale nga tubamye ebintu ebyo Katikkiro aba alaajanira kisosonkole kubanga omwoyo gw'ennono kusinza lubaale. Kasa lubaale twamulijekitinga ero ne bwe twali baddeyo mu kwabya ennyimbe tuba bisosonkole. Ate ye Katikkiro kyayagala tayagala kisosonkole, ayagala kovulira eddamu. Okitegedde bulungi lyayagala olidde bulungi tayagala kisosonkole. Kakati kasa lubaale twamulijekitinga tuteeka wali ne tumuzalawa ne tudda Katonda tetukyalinayo mugaso eri. N'olwekyo kasita Katonda yatutonda nga tuli baganda n'atukako enviiri zaffe zino enkakanyavu n'atukako akakala kaffe netugafe twasigala tugamba nti Mukama waffe eyatutonda nga tuli baganda tubuulire gatuwangaale tutya kyayagala kyetukola tutya kyetulina okubeera. Kati ngenda ku ky'Abawarabu era kwenjagala okuwunzikira ennono zaabwe era nsuubira si gwe mulundi ogusoose Katikkiro yakyogerako ekyo kyennyini kyoyogedde n'agamba ti n'Abawarabu bennyini balina ennono zaabwe. Kakati ffe tuyinza okusuulirira ezaffe ate nga n'Abawarabu balina eziriwa. Atubulireyo nga bbiri ennono z'Abawarabu. Atubulire nga mmeka? Nga bbiri. Ekyamazima baalina ennono zaabwe nga nabbi tannakola ki? Nga tannatumibwa. Baazirina. Qur'ani ezitubuulira bulungi nnyo. Baazizanga, baasinzanga amasanamu, baabanga n'eziyirizi, baabanga n'ebiggwa, baabanga n'ebintu ebifa kubanga sitaani yeemu. Yeebuza Abawarabu. Sitaani yeebuwarabu yeemu yeri ne masiro, yeri ne masabo, yeri ne mu biggwa, yeri ne mu bibbo, yeri gonna w'osiŋŋaana obubuze. Nnyiniwo ye sitaani. N'olwekyo efaananya ebintu fashion yeemu. Era n'Abawarabu bano nga bakyali ku nnono yaabwe bagambanga bati ma sami'na bihadha fi abaina al-awwalin. Bino byotuleetedde byawukanye n'ebyo ebyaliko bajjajjaffe. Olaba nti tooni yeemu kyekwaso kyekimu. Ayiwa n'olwaliro omuganda bwakyagamba twabisanga era tujja birekawo siwe kiri tooni yeemu bubuze bwe lwaki Mukama waabwe yatya ngera bw'osanga olulimi lw'abakkiriza nga lufaanagana kubanga Mukama waabwe y'omu Allahu waliyyu alladhina amanu naye walladhina kafaru awliya'uhum at-taghut. Okitegedde bulungi? Kakati nabbi bwe yajja yabakola atya? Yabagambako nti bannaye kati musiramuke mukkirize Katonda naye musigale nga n'amasanamu gano ge mbadde musinza weegali. Yabagambako nti mukkirize Katonda naye n'eyirizi muzisigaze. Yabagambako nti mukkirize Katonda naye nabino ebintu byammwe byonna yabibagobako n'abalekerawo obusiraamu. Emikolo gino gye mukolera e Makka balabanga gya buwangwa. Mikolo ki egy'ebyobuwangwa? Okwetoolola Kaaba, ogenda Safa ne Marwa, ogenda Muzdalifa, balaba nti emikolo egyo mwambadde essuuka. Tebannagenda nnyo eyo nga tebannagendayo eyo batandikire ku swala yaffe gye tusaalira wano bagende nti ebyabuwangwa wangi batandikire ku swala gye tusaala. Lwaki ebiri ebyewala bye bawanuuza tandikira nti okuvunnama kuno byabuwangwa, okusiiba kwammwe kuno byabuwangwa, jiribaabo gye mwambala byabuwangwa, enkofiiro gye mwambala byabuwangwa. Tandikire wano omusiraamu okusala ekisolo n'asoma bisimila byabuwangwa. Lwaki bawanuuza biri bye balengera nga bangi abatasobola nakutuuka? Tandikira wano ku byola abasiraamu nti eddiini yaabwe byabuwangwa. Banaakyogera? Ayiwa. Kaakati bwe kibeeranga ogenda okulamaga okwatulagiddwa kabona tetugende ku kiggwa kya Walumbe Ttanda gye tugenda okulamaga. Ontegedde bulungi? Ebyo byabuwangwa. Kaakati bwe tubeera nga tulina ewalamagibwa nga Katonda yalagiddewo kitegereka bulungi era nga alagidde basiraamu talagidde Bawarabu nga n'omuganda agenda kubanga wanowo bw'ova e China n'okusanga kiga kya Walumbe Ttanda baga Chenchui
abuze wano si waabwe kyenkwi akoze ki abuze aze kucyankalanya mmandwa adde eri ebiwaabwe ayina emmandwa zeewaabwe siba kiri ayiwa era toyinza na kusiŋŋaana gafa busa oba oro kayimba egundi ono owabatoolo oba ani nga bali mu mikolo gy'Abaganda nga bakola kubanga ezo nnono zaabwe z'Abaganda kati bino bayita ebyobuwangwa by'Abawarabu bagamba hijja ate nga n'ekitange yavudde e Buddu yabaddeyo ng'ate n'egundi yavudde Nyabushozi yabaddeyo ng'ate n'egundi yavudde e Rwanda yabaddeyo n'eyavudde Kisangani yabaddeyo n'eyavudde Brazil yabaddeyo yabaddeyo eyo ddiini y'Abasiraamu yabalagirwa Katonda waabwe si bya buwangwa kubanga ebyobuwangwa naawe okimanyi nti Mwarabu omusiŋŋaana ng'ali mu gutemwaniriza nga azze kusunga azze kulaba azze kwerolera azze kukola ate tebiza kati azze kusinza kubanga ebyobuwangwa biba n'abantu baabyo kitegereka era eby'Abawarabu byali byabwe nabbi bwe yajja byonna n'abibagobako n'abibeenyenyaza byonna n'abalekerawo obusiraamu n'olwekyo tewali bya buwangwa mbu bye bantu bagenze kukola e Makka eyo ddiini ya Allah era okulamaga okwo tukuyigamu nti kye bayita okulamaga okwetooloola ekintu okukola emikolo egifaanaganako bwe gityo kuba kusinza kwennyini nga bw'okukolera ewantu wonna ewalala oba olina ky'oli mu kusinzizaawo ky'oli mu kusanyusizaawo lwaki oli mu kwetooloola ettanda oli mu kwetooloolerayo Katonda oli mu kusinza waliwo olubaala alyawo ng'oli mu kusanyusa ettanda kubanga ojja emikolo okusinza waliwo basamizi be nalesibo nga bavuga bati bakola bino bakola biri oyina gwe kaakati Abasiraamu ate obanenye okusinza Katonda waabwe ye bw'okiyita ebyobuwangwa nga ddiini kikijjako okuba nti ddiini ojja kukomaawo mukadde wange Haji tunaatandikiraawo inshallah wafaka Allahu aljamii lima yuhibbuhu wa yarda walhamdulillah.